ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Tubandiza mwenna abali ku mukutu gwa Unique Media mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatu noonyako olina kubira kasimu nakubuuzaako kiba kyamannyo kyokola. Samike ge mannya gange era nga Unique Media gy'oliko. Yakutandika ne kyenjagala obbagamba nti ojja ku Unique Media ng'oze kunoonya nsobi ku Sami oba kwoyo gwendeese. I am proud to tell you ensobi ogenda funa nnyingi. Ekyo kyo njagala kikugamba. Ensobi ogenda funa nnyingi era njagala n'okugamba nti kirungi nnyo we wazze oba onoonya nsobi ez'okwogerako oli watuufu. Kubanga buli gwendeeta wano nange kennyini ali wano ndi muntu. Manyi nagamba abantu nti omulundi ogusooka ebeera nsobi. Yes. Omulundi ogwokubiri ebeera habit. Kituufu. Omulundi ogwokusatu eba efuuse karakita yo eba tekyali nsobi. Kati obeera ggwe. So ensobi zo ezimu ojja zifuna naye wooziraba n'otugambako ne tukyusa kiba kye kisinga obukulu kubanga ffenna twetereza ng'abantu. Kale nkomyewo ne pasita Kasirye. Oyagala saagala lya pasita mwanange Pasita Kasirye wadde obwa pasita agamba tabwagala naye nga ye Kasirye abamu bamuyita musanyusa eriyo ddala mpozi yaani Alani abamanyi Alani Kasirye. Nkomyewo naye omalayo obujulizi tujja nga we yagamba
ajafuna obudde abumpe tumaleyo. Ngenda kuwayo olunaku. By the way mu holiday. Lunoonye fixing ndukuwe lunaku bulamba. Aha. Atusubiza programu 2. Eyo neya kwogera ku sex. Nimbye taati. Nedda sebo. Aha. Kubanga oba oli mulokole oba toli mulokole. Oli mufumbo abantu bali oli mu bufumbo. Mutonde. Ate oli mutonde. So waweze miaka 15 feeling nga zisituka. Nga zijja. Kale nzize lwa nsonga nakola nina video gye nakola nga njikola ku Kivulu bye nayogerako ebitonotono nanze ebyali byankwatako binaaba mu Kivulu ky'omukulu. We wagiraba n'oŋŋamba Sami njagala nzijje twogere ku music. Yes sir. Kati ate ne ŋŋamba nze ani agaana. So naye nga tonnaba sooka ombulize ku bantu abo then tutandikira tugenda kwogera ku music. Yes sir. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Na Unique Media nze Alan Kasirye musanyusa nebaza Katonda nti maze emyaka 46 45 nga ndi mu music kitegeeza namuzaalibwamu natondebwa kukola music era nkoze music naweereza sitaani mu music okumala emyaka 23 nga mpeereza mu music specifically natondebwa nga ngenda kukola music era music wa Uganda nebaza Katonda nti mulinamu omukono munene nnyo myaka gyange 45 nina omukono munene nnyo mu music wa Uganda. Ate nebaza Katonda nti nkola mu church mu buweereza obw'abaana mu music mu department eyaki gye ntegere ya MDD bakolera emizannyo bawandikira ennyimba bakolera kola Bible whatever biki byonna nkyali mu system. Nyimbyeyo kwa album kange kange ne Katonda wange si kammwe olwokuba nti nali muwandiisa bawandiisa totera kuyimba naye olwokuba nti kyowandikidde omuntu olina kimu okimuweerera mu mbeera ya kuyimba. Yes n'okimuwa nga naye lwaki sikolayo kolayo demo ninkolayo ko ka album kange kamu kange nayimbirayo mukyala wange oluyimba lwange lumu nga ntunulidde obulungi mukyala wange bw'alina manyika tulina ekizibu kya love music. Ndoza tunatuuka eyo naye tuli kyogerako eyo nga twogedde ku kiri n'ekizibu kya love music mu balokole eno gye tuli love music mubi love music wa sitaani. Yes nakola kye nakola naye nze kati nayimbira mukyala wange ngeno muwasa oluyimba nga mpaana obulungi bwe naye nga ndaga nti Katonda yabufunamu. Wali olina kuwaana Katonda ulira for example naŋŋamba nti eriiso ly'olina kubanga bwe nali nkola script eno nga mpandiika nalaba nenga nti mukyala gw'obulungi bw'olina face Katonda gye yakuteekako ewummuza ebirowoozo byange. Owulira bwe ngambye Katonda face gye yakola ki gye yakuteekako ewummuza ebirowoozo byange n'ofuuka wa bbeeyi ng'ogula buwanana kyekyantwala newammwe n'enkwanjula. Owulira gundi script bw'ogikola wali owaana mukyala awo kati owulidde kati njaddu kuteeramu bw'ona oluwulira gwe kenyini ogenda kulira ogambe naye wamma ddala kubanga Katonda yafuna percentage ebitundu 80 ku 100 anyway nga ndaga Katonda obulungi kati naye nga ndi mu motion eyo gye tuyita eyaki ebanga mu worship songs wezityo love music gyatambulira nja nakubuulira ye Satani yamukwata atya amuzingeko amwezze kubanga kwali kusinza. Owaayi mpulira nabadde ndi ku TikTok okwo nenkulaba wabadde owa bujulizi ewandoza musumba Boni. Nabadde si wa bujulizi wadde oweereza nabadde nsomesa wadde osomesa. Yes ewa ani ye musumba Boni. Boni Musoke. Boni Musoke. Nenkulira ng'ogamba nti mwabawandiika kipeepewo nakuwulidde njogera bikyamu statement wagifunye bulungi soko ontangazeemu otuuka otya owandiika kipeepewo kakati ogenze soko ontangazeemu ako totugende ogenze kakati ennyimba waliwo kye bayita satanic song
gye bayita Devil Anthem. Devil Anthem. Buli mwaka Satani abeera era ndowooza nali njogerera mu script, nali njogera mu area eyo nga njogera kye bayita Devil Anthem. Kubanga mu music mulimu ennyimba za Satani nga bonoga nti luno luyimba lwa ggwanga. Kati buli mwaka Satani muteeka omukolerayo oluyimba lwe ng'era lulimu makulu ge ag'ebyo. Naye oluyimba olwo lukola okuva ku mwana omuto paka omukulu. Naawe obeera bubeezaawo ne bw'oba oli mu kusinza ng'owulira osinza genda okulira nga kiri kyekikola ki kati luba lulwana n'omuntu ow'omunda oli ali emmere ey'omwoyo ey'okusinza. Buli omu alutegeera. Kati owulira bulizi nga naawe ne bw'owulira bulizi kidongo wulira ng'oyagala okole ki biiti ekujjira bujjizi mangu. Kati ekyo kye bayita okukola kwa Satanic songs bwe zikola. Kati oluyimba Kipempe olwali lwa Devil Anthem 2003. Yali 3? 2003. Esi 4? Yali 3. 3. Kati mwe mutegeera 4 naye yali ya 3. Kubanga mu mwasinga kubanga oluyimba bwe lutandika lutredinga. Gwe boddayo bwe lutandika lukola ki? Lugenda ne lusigala nga lugenda. Kati tomanya na kumanya nti lwafuluma ddi. Kati mu abalukola. Kati nga tukola kubanga waaliwo mission y'ekiseera ekyo. Kati nga mulina kuba omusajja aye nga ne gwe muwadde tamanyi naye lwaki akola. Alaba bulabi. Kyova olaba olusanga nga lulimu abato, abakulu, ne bweba mukola script ya video. Mulina ogikolanga. Busaavinga bonna. Mulina obbasaavinga. Kipempe okitegeeza si kiwojjolo. Kati music kyova olaba ogaye twogere ku music. Music alina ebintu. Ai mama Kipempe. Si kiwojjolo. Kati kiringa bwono okitunuulira nti music ayogera n'ebintu bina. Njagala okiwulirize. Ayogera ne rhythm. Obuwoomi obwo bw'owulira ekidongo n'owulira nga n'akagero kakola ki? N'owulira nga okakuba. Kati music n'ayogera ne message obubaka. Obwo bw'ofulumizza. Naye abategeera obubaka ku 10 kuteekwa okubanga kuliko abantu nga 2 oba 5. Ku 10 percentage ntono nnyo okutegeera obubaka bw'okoze eki bw'oyimbye. Kati okuyita nti wabotodde kwe kubanga kati 98 be bategedde obubaka bw'oyimbye nga 2 be batakoze eki awo kubayita okubotola. Kati for example kankuwere waliwo omuyimbi okubotola kyeki nga nagenda kumuyimba naga nti oluyimba lukutteyo. Okay. So wano gye tuyita hit. Kati luba lubotodde. Kati bwe buba bwongula abategeera eby'omwoyo buba butodde obwengula. Buba bundi abategeera kiba kikoze. Kati omuyimbi obe waliwo omuyimbi omuyimbi ajja n'ayimba message n'agiwa. Kati wano waliwo omuyimbi mu Uganda yayimba oluyimba nga baluyita Bayuda tuyita nabo. Kati lwabotola ne lutekinga 90 something point. Kati okwe bayita nti lwakwatayo. Era omanya lugenda nakukolera ssente. Lwaki naye yayimba ku bantu embeera za bulijjo ze bakola ki n'afulumya message. Abantu betubeera nabo Bayuda. Abantu kati nakijjeeri nti eyalyamu Yesu olukwe yali ani? Bayuda. Naye ng'atambulidde mu gundi efaanana bwetyo. Kati ate ng'abantu abangi abatambulira gundi gye bakoze ki gye batambulira bafunye mukumbeere. Kati n'ayimba oluyimba bwe lutyo naye aluyimba tamanyi nti naye lujja mumukolera. Alabirawo nga lukoze eki nga lugenze lwagundi. Naye waliwo lwayimba ati ne 2% nga teriiyo netayitamu noga nti kati lwaki luno lwakutte luno lutakuwa. So luba luganye. Kati waliwo gye bayita message. Kati eyo message etuuka mu bantu. Kati then nkyaleeta kuba 2 3 2 4. Kati eyo gye tuyita message. Kati ne tubawo kye tuyita okuzikiza. Faba abakola amawulire osobola okukuba katundu ng'eyogera message. Naye ng'omuntu alaba bulabi alaba kakatundi kano kakugize okugulu kugize bwe guti. Naye kati nga nayisizaamu message. Naye nga message eyo atali mu system eyo tasobola kugitegeera. Kati ekyo mpita spiritual message. Yeri evil. Abasinga gye batakola ki? Gye batalaba. Osobola ojja acting obu actings. Neeyogera. Ne affecting abantu. Naye ng'ojja actings obu actings. Osobola ogiyimba ng'okozesa
action eziri mu dance kubanga music ayogera kye bayita dance kubanga ekyo kyo actions oba ze tuyita gestures. So actions speak louder. Kati zoogera kati bye bintu bina nti dance ayogera art action zoogera then message eyogera ne rhythm eyogera kati music awo watambulira kati abatamanyi music ekyo talina wakyokwa era alaba bulabira omwana yaleese bannange gundi yatukubye ekivu kakati kipepe omumuwandiika 2-3 pozi wavadde mu bya sitaani 2023 wenyini awo wenyini oviiramu kati kiregeeza mu 2002 2001 2000 mwajjanga mukole ennyimba nga mweziri zijja zitradinga ze sigenda kuddayo mabega kuga nti ate luno 2002 yaluyimba musajja wa mwoyo munene nnyo nnyo ate abamu temukyagala boogera ko abamu batuweeredde dda batugambye bwe tuboogera bagenda tugulako entalo mundeke kakati kansooka embeeso nyobusonyi naye buli mwaka katuzze tutunulya music ono yatandika okukyukira okuva kuba eri wamala baali bakola music mu bulungi bwayo era nga ddoboozi ngera eri wamala ayiiya nga bwe tuyiiya kubanga kisa kitone nga bw'owulira nga tebakola na maloboozi waliwo omuwala eyayimirira ew'omusumba oyo Bone Musoke simanyi nja kuweerezaako akantu ng'olwo bamututta agenda kukola bulango naye nga bamugamba twagala bwagazi eddoboozi lyo kati kye tuyite ekitone omuntu alina eddoboozi waliwo na kwano gwange Lady Bizzo yes akola obulango Lady Bizzo nkyayeemu nno nali muntu wo kakati gwe nno oyo omumanyaawo naye nze nga tukyakola ku radio nali naye Lady Bizzo obulango abukolera ddala ali ludda wabadde omwali mu Uganda nasemba oli Lady Bizzo yagenda Rwanda aba yagenda Rwanda naye mmanyi ayinza okuba ali ku follow anoonyeeko oyo omuwala Lady Bizzo namuyimiririrawo nnyo nnyo nga tuva ku Kampala FM ne tuva Kampala FM agenda ku Hot 100 nali muwuliriza nnyo ku Hot 100 naye decision ya Hot 100 nze nagisalawo nenze Bizzo mutegerera nnyo ku Channel 44 ku Channel 44 ne Spirit wayakola ku Spirit ne ku Channel 44 kakati oli eyo naye ate yakolako I think bwe mbaseerabidde yakolako ne ku tugiyita Bob FM anti zezimu katonjala speech ne Bob bandi twalidde kati eyo naye namubeererawo nnyo kubanga kiwala kito kitandika obulamu zeno media ya Uganda nalabye bamulumba ate yakoze ekimukazi wa nalabye bamulumba kintu kiramu Mambule Vixen Smart ebyo byokwagala bya bulijjo ate betwagala be bali gundi bwaba yamwagala bya bulijjo ate nga bagamba nti omukulu yandiwasizza ye lwaki yegwa ayagala lwaki bo bwe baagala awaseye ye nga sigwa ayagala waliwo ne gwe nalabye munnamawulire eyawaayiriza mbunze nayogedde ne Lady Bizzo yankubidde essimu munaŋŋamba omusajja talabirira abaana bannamawulire muve bintu by'ekisire n'okuwaayiriza ffenna be twazaalamu be twawasa kibuuzo kiikyo be twazaalamu be twawasa naye nekirala Lady Bizzo moved on omwana bamuleka agende mu bulamu bwe mulekera awo bintu by'ekisiru bambi give her muwe space ye okisegera atandika tanayogera mwe mufuula mbu mwogera mbu mwefuula mbu simanya mulumirirwa nnyo please stop it mu kite ekyo kubanga bonna betwagaddeko si betuli nabo bw'oba yamwagalako ekyo kyaggwa kyaliwo kale ate olavuze abantu temuziyingira mubiveemu ebyo personal life naye nga Lady Bizzo yakunoonya munoonye by the way sikumubuuzaako mugambye omwami bamuyita Alan Kasirye yaŋŋambye akunoonya mugambye munoonya tugende tulyeko ku kabizi abamukozi bagundi kale kakati music gwe tuliko twale twakava mu kivvulu luwe nayogerera ninawe nalaba yogedde nanga naye nalaba nga art eyakolebwa ku kivvulu yali ayogera kirala aye n'oluyimba lwe muyimba lwogera kirala so nenkyogerako ogamba nti tebakulumba bannumba of course era banvuma nabo ne baŋŋamba kola ekikyo kola ekivvulu kyo manyi mwogera nnyo banvuma naye kati ebyo nabigumira esegere ndowooza yange ng'ate nsinzira mu Bible n'oluyimba ennyini meaning watugamba meaning ayina kaadi yayingira ki
eggulu n'otulaga mu video nti alina kaadi ye Yesu Kristo ye kaadi kati zwe nalaba nga buli omu ayingira father ayingira musiraamu ayingira rasita ayingira ate ngamba nina kumata kwatula ate nga mu luyimbo lugatonya kati nentegera nti labika eggulu ddala lyewalyolaga lyewalyoyimba twale tuli awo n'atukubamu Deputy Jesus abamwogerako lwaki aleeta abayimbi mu kyaki mumwefudde ba Deputy Jesus era n'abagamba nti Yesu yalekawo egundi emu n'anona ziri baana bange yalekawo 9:9 n'anoonya emu eri era n'abagamba mulekerawo kanga ebyennyanja bijja kudduka oyina gonzijukiza tandikira yagamba nti bw'onookwata ababbi bajja kudduka batwale obugagga bwe bakutte nabyowulira kakati kitegeeza muboogerako buno bulabe nga bunene ate nga buli mu kintu ekiri sensitive ennyo kubanga ekisookera ddala lwe waluwulidde nina ze sitakyawulira kati ngenda dduwulira kubanga yagambye ngenda kunoonya message baba bagenze kuvuba byennyanja nina omuyimbi gwe nayogerako naye yafuna obuzibu bwafuna obuzibu abasumba ne batamuyamba bwe batamuyamba n'asalawo bakubamu ennyimba yajja kubeerawo babaagala oba tebaagala njogera amazima nga si Katonda nga yamuyamba taliiwo ate bo we bali yafa mulamu naye takyaliko yagwa lwaki Katonda akuggyako omukono gwe kasita otandika okuddira ennyimba ez'omwoyo notandika oziyimba nga zirwana mubiri oba ogenze saagala kuwogerera wano kubanga mukutu gwo nze nkuleeta era bannange ayogera ebintu bino era aba responsible ku byo wonderful disclaimer saagala kugamba nti kakati ekigo kirabise bwe muba mubadde kati naffe ababadde bayimirira mu kusaba kubanga abamu tetuwogera nti tusaba tuyimirira ku lw'abannaffe tusabe olwo ekigo kikoze eki kirabise era muyinza obutaddamu olimpita nga wayise emyaka ne bwe ginaaba 2 oba 3 kubanga ebyaka tona 2 ojjanga nti waye twayogera nga tutudde mu kati awo noŋŋamba ekigo kikoze eki kigo kiringa ekirabise kasi totandika okuvaayo n'olwana mu mubiri ng'obadde wa mwoyo kyekyakubya Dawudi obuuziza ekibuuzo naye nga nze namaze okulaba ng'olaba message kati nenga nti kanzije nkulambululire kye tuyita mu art kye tuyita action ezoogera okusinga ebigambo kati Satani mumpulire bulungi bino byange si byasami njogera experience Satani ayita nnyo mu bikolwa era mwafulumiza message ze okusinga ebigambo era ebigambo abirumba ebitundu wulira ebikolwa ayitiramu ebitundu 79 ebigambo ayitiramu ebitundu 21 ntegerekesa bwe twaweerezanga Sitaani nga tukola symbols naye nga tucommunicatinga either ng'osindika spells mu bantu eziba zakuweereddwa oba ng'otegeeza bano tulina meeting Arua naye nga mpise muki jo kati music tatalala naye nga oli amanyi kyenkola ategedde nga teseetaaga mugamba nti tugenda wa kasakiraba n'amanya kati tulina meeting tetwetaaga ng'eyise muki oba meeting eyabaddeyo bagisazizaamu naye nga talina bwajja bakuŋŋaanya naye bazze wakoze ekintu kyaye bamutegedde kati bwe bakola kati bino ebirala bye bayimba kyova olaba birina akazigo akazigo ako akabikke kali ne mu Bayibuli oba Kolisi eri ekyokubiri 11 nti ako tosobolako era omuwakanira ng'aleka naawe nagati musajja yakoze ekyolo musajja naawe yayimbye Yesu we talimba gwe tunulira uliriza naawe ebigambo ngokoze kati ebyo ebigambo bibaleetera ate buli ombeera mu confusion eyo yeri ng'aleeta ategeka mission ennene gye baba bamuwadde mubamu bimu ekimu olina okuba nga olaga abantu nti oli kitundu ku bo bali bammemba one ng'ojja kwogeza ojja kukola bye baagala okole bakakase nti oli kitundu bw'otabikola baga
ono atwerimbikamu alimba so bakutuma balina bye bakuteekako kulaba oli waabwe byoyagala bye baagala obakolera okakasa nti oli waabwe ng'obikola olina bwe biba byakwatula ojja byatula bwe biba bya action ojja bikola mu action gwamanya obikoze otya naye twagala ogikola bakakase nti oli kitu nalaba omusumba yayimirira kati nagaawo ya the Illuminati kati ebintu ebimu olabanga ebyokusaaga oja baagala ekyo confirmation bagifune yes oyo muntu waffe kati ate nabo mwemubeera omutego mwe bateze mwemubeera amaanyi ge bagenda okukozesa kyoyagala kyova olaba abamu bagenda okumala okukola ebivvulu ne batutumuka nga tokyasobola kumugjayo gy'agenze lwaki yamaze okukola endagaano kati bwe tuti ffe twaliwo mu music wano mu Uganda nga teri n'amanyi music we bayita raga music naye nga wano waliwo music wa bamuyitanga mumuyita love music mwaliwo music waba Eri Wamala waba Frigo Band waba Paulo Kadongo kama owenjatuzi walingawo music oyo era ne mu church mulimu waba Protestant ono ow'amaloboozi gwe bayita owenjatuzi kati nga neeno kati nga tulina okuleeta ekika kya music bw'otagenda kutegeera tumukoleremu ebyaffe by'otategeera tulina okuleeta raga music owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Gyosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 ebintu bino bivaawa ba agent ba Satani bwe baalaba nti ekintu kino sobola okukikola kati omugezi nze omuntu ng'oyo bwe bamuwa mission uliriza kuba bino byange tebakukwata gumu kuba babeewerera ennaku zino aboogera yogera bajja ne bakuwa mission nti tugenda kuyamba otuuke wano naye tuyisizewo message eyo kikatonda ffena y'omu omusamize n'omusamize oba okooyo batokoze eki tuyisize kati njagala kujjira script oba ogikola tugende mu maaso awo otuuse wenjagala akugamba Katonda y'omu kyenjagala otuggireyo mu njatuzi nga naawe olaba yes kituufu Katonda atya y'omu naye mu Katonda okuba nti y'omu yafuna omwewagguzi gwe bayita Sitaani yali omusinza nga noono omusinzi ono yali wa Sitaani Katonda ono ye yamutonda n'amwewaggulako n'atandika okukola ebibi pulira ono n'anyiiga n'agamba nviira gwe yaviira teyalekayo n'agana nka nkole ejje eryange naye nga mmanyi nti Katonda yatutonda yali atya gyali kati kiki ekinaaleeta abantu okunzikiririzaamu ennyo nina obbagamba nti Katonda y'omu ffenna gwe tusinza naye nze ng'ebikolwa byange tebiraga nti bisinza Katonda ono mbwerimbise naye nze ntuukiriza byone yeewaggula kuona naye nga nina kiyisa mu ki gw'oleme kuntegeera kankiyise nkizeeyo mu MDD kankirete mu kuzannya mu art kati gwe atali artist togenda kumanya buwungu buno bwe yakozesezza ng'afulumya message n'amanya nti bamanyidde wano mu kuyimba kati nkoze ntya kubanga nawulira ani eyali ku mulyango Kasuku kati nga waliwo abamugamba nti omanyi waliwo eyamutabukira ku TV ku makya n'amugamba Kasuku wabadde ku TV ayimi wadde ku mulyango Zeyi najja n'ogira oti ejjambi yagwani biki kale mu mbeera ey'okusaaga kati mu kuddamu Kasuku n'amugamba era ndowooza mu mbeera yakusaaga sisuubira nti baba siriyasi nti ako nako kateekewo teri kye bakola nga tekiri ku gungu anti ŋŋamba banaadde boogera before the show siri ku kya show kati ne kimugamba Kasuku nti nze njijjayo ky'ogambye nze nabadde ku script era senga script yabadde nti tayingira nabadde sikola ki
kati ate era nakkiriza nti ye yabadde ku script kuna ku mulimu era yasasuddwa era yazze ne bamuwa ssente ze n'akola kyalina okukola yadde agenze kukola kati kwe kujjako akascript mbadde njala kwongera kukyoyo kati okoze bulungi n'ogaziya kati njagala kulaga nti ani nannyini script awo gwe simanyi noono ayimba ono omusajja wattu ayimba naye ayinza okuba si yenannyini script ayinza okuba si yenannyini script nga nannyini script ali luddawa ali eno mu bapromota kati njogera out of experience nti bye twakolanga byonna nga tuweereza Satani mu kumanya ne mbutamanya mu bye twakozesanga abatamanyi fe abaakolanga nga tumanyi abategesi be baatuwanga ekyokukola njagadde okulaga nti n'omuyimbi olumu abatamanyi noono bamuleetera buleetezi kyekino mutuula nga bwe tutudde wano ne mugamba kati twagala tubeere nga ffe tuturediyo mu kibuga kati tugenda kwekuba ebikonde ngenda kujja ku mmotoka yo njigulewo nkusikeyo nkukube eŋŋumu nkuba oluyi naye nga owamawulire oli twamusasudde $5,000 agire gumu nga tetujja kusobola kugenda mu lupapula lw'amawulire tusasulayo obukadde obutaano bwa peegi nawe mwekuba wano oluyi bwe mwekuba wano bo bennyini bajja kati tugenda kufulumya oluyimba nga buli muntu alutaddeko atesho kati njagala okukulaga nti script musajja wattu ono kakola dramon tamanyi nkulaga oluusi ayinza okuba nga takola ki nga tamanyi naye ng'eyaleese gundi yeeno kati ono azannya wano omusuku kasuku ono naye talina kyakola ki yazze kukola mulimu tugenda kuwaayo 2 oba 5 oba zonna ze tunaakuwa yimirira wano naye bw'oba ogira tuyamba oyite wano ogguka wano ojja kukola bwoti buli kimu naakikola ki n'abitunula nagawo kati lwaki tuleese story eno gyogere nti music butwa ate music bulamu omuntu ayinza okutta mu music ate ayinza okuwa obulamu kuyita mu music yensonga lwaki omuntu bwawulira nga bistress alina bingi ng'agendako mu music ngatikakaakayimba naye omuntu ng'asobola okuyisaayo ebigendererwa ebibye n'ayita mu atyo n'alyoka asindika message eneetuuka gyeraga kati bw'obanga olina message ya Yesu egamba nti Yesu yakuyingiza eggulu tojja kuŋŋamba 100% ti buli omu agenda kuyingira eggulu nga talina Yesu kati nkusuubira script bw'oba ogiwandika kati bw'ogyewange nga nze nawandika oluyimba lwange luno nga nze ŋŋenda okukola script eno era nkugambirawo nti gundi ne gundi ne gundi mmala kubaatuza wano nze ayimba oba bayingire kati awo kyekinzijayo kyekyakundeesezza nzije nkugambe nti wano waliwo ensobi ate nga ŋŋenderere eno sitayinza kubanga si ŋŋenderere kuba yakikola emirundi 3 okitegedde nze nannyini script eno manya nannyini kuyimba eyafuna okuyimba kuno bw'ojja nga ondeetedde oŋŋamba buli omu ayingire ono mulage kubanga kati mu bantu eno tulaganga comedy tuzanya naye nga waliwo entertainment kusesa kiri kyenagambye kusanyuka era omwana yaŋŋambye yakomentinzawo n'aŋŋamba kati Sami njala kubuuza omusumba yakoze ekivulu kya kujaguza na kusanyuka na kuseka gwali alaakole ki ninayo ennyimba ez'okujaguza ezitali eki shegedde ngera bayalaga kuliko wadde kusanyuka buli kimu tukiteekamu feeling kati nanti kati toteekamu feeling nze Sami alina ensi ey'omwoyo waliwo ekyaŋŋambye nti waliwo ekitabadde kituufu kyekindeese njogere ku kino osanga musajja atu naye yadde tamanyi nze Alan kyekinzijayo nzije mulage nti bwe kuba kukoza nsobi wano bakukozeseza ensobi nze mu script mbadde nzija kubanga bino twabikolanga mu Sachula ne tukutomeza n'oyingira nga tokitegedde naye nga ffe tulina ekigendererwa ki lwaki wano wenkuteekerawo essira ne nkugamba ssebo bw'oba oyagala bonna bayingire kubanga njagala kulaga abantu nti buli omu ayingira kubanga Katonda y'omu bw'oba oyagala bayingire bamale kujja wano bafukamire mbaatuze kubanga kyekigendererwa Katonda ky'oŋŋamba Katonda kye yakutuma ekyo wayimba yes wamaliriza ogamba eggulu liyingibwa bokka abalina kaadi okitegedde kati bw'abanga Katonda yaŋŋamba kugenda komawo eneeka oba kola bwoti jangu wano twatule twogere kugambe okuyingira eggulu olina okubanga olina Yesu
kubanga ne Bible bweyogera wano n'ebyawandiikibwa ne mbikugirayo naawe nokkiriza bwe mbeera ku kivulu kyovola nja kuleetera ka point ndoza ke tujja okusemba nayo si buli agenda owa Sachula mwanyi wa gospel ayimba mu Sachula bw'agenze kuba nonayo ako kakulu bameka abaliyo ne baatula era bameka boolabe nga bamala okukola ekivulu n'abaga nti kati mbaatuze mujje wano mbaatuze obulokozi bwe kiba kyali kibaddewo kinzigireyo so ogambye si buli muyimbi wa gospel agenda agenze kuyimba mu Sachula kuba nonayo ekyo olina okimanya kati nkuddirayo wano ku script nze wano wenkugambira kiri kye baba yaŋŋamba kati message guwalabye eki kati eno message emabega wano waliwo nze wano wenzize njogere ono ali emabega ono yabadde atuwa message ki ono ali emabega wano eno eri satanico ekugamba yes egenda kugamba nti ne bw'oyonoona ne oba oli muwenzi oba oli eggulu ajja ddiyingira eggulu lyangu liyingire nga bw'oliraba tofaayo gwe jangu n'entalabuusizo jangu oyingire bw'oti naye ng'ate batuga nti jangu nga bwendi abantu beesigamako ekyo ekyawandiikibwa jangu nga bwenkola ki jangu nga bwendi bw'omala okujja nga bwendi mbwamalaaya bwange infact muganda wange Bugembe yaluyimbako oluyimba ojja kyukira eno yayimbako ku luyimba olufaananako jangu nga woli komaweeka bw'otuuka eno nze omuyimbi ono oba nze pasita okuyambako kati nze nina okukola ki kyova olaba saagala nnyo okugenda mu byaffe ebyenjiri naye abasumba ababulira enjiri omwana n'atakyuka n'asigala nga bwali ekyo nimaaka weeziri yambala minizo okisegedde jangu ku kyaki nga wooli naye mu myaka 2-3 ng'oli mu kyaki tukusuubira okuba nga mini tokyazambala kyoli ansa nze nalina ebiviiri nga biwanvu bwe biti bikomeere n'endokoka ne mmala emyezi 4 mu kkanisa ekansanga Miracle Center naye mu myezi 4 nga bansomesa najjayo nzekka ebiviiri so okujjanga wooli si y'ensonga gudu era banzikiriza tebangoba beekansanga era tukwebaza jangu okikoze oba tuleetedde mu kyaki naye bakyuse kati awenzirira mu point eno nze bw'oŋŋamba nti kino nina okugambirawo ng'ow'omwoyo bwe mba siri aguli naawe nkugambirawo ne nkugamba naye buli anaayingira wano ewakasuku wano alina kusooka kujja ewange wano n'afukamira tulaga abantu nti afunye Yesu wange n'alyoka ayingira kati wano we wabadde firimu baamukubidde ejjaawo bw'aba teyategere kati abavaayo ne bakulumbye bubi nze njagadde kukugirayo nze ndi artist muwandiisi nze nkola bino script nziwandiika kati naye ganyenzi baba baamukubiddemu nga tamanyi baamutomeza musajja talina nakyakola ki nga talina nakyamanyi ye bamutomeza kati message efulumye etya nga bw'onojja mu kkanisa n'oleeta maama Fiina kangereze ku oyo maama Fiina najja mu kyaki ebukoto ekitali kibi ekitali kibi era ekirungi 100% mulina mugoba butereevu naye kati atuuse mu kyaki bw'atuuka mu kyaki n'embuulira enjiri n'empita abalokoka n'atalokoka n'atambula n'agenda tewali mutawaana tewali tabu okisegedde naye singa amala n'atuuka mu kyaki ne muwa akatuutika ng'ekkano nemuga bannaye maama Fiina wuuna zo tubuuzaako bannaye kajje jangu tubuuzeeko onzise okategedde kati script nteeko gizaayo ngitunuulire eba eri agree waliwawo ekikyamu kati ekitwogeza bino byetwagala tutereeze kubanga mu Deputy Jesus yayimbye layini egamba ti Yesu si wammwe mwekka n'abasamize nabo waabwe ekitalina buzibu Yesu si wa basumba bokka n'ab'omu bbaala nabo waabwe video yafulumye weeri era ejjuddemu abo nga bakuba amazina naawe Yesu si wa abakira alina mulani nezigawa si wa abalina obubina si wa abalina n'ababa omuserebende nabo waabwe so that message mutuufu yes
Yesu waffe ffenna. But naye tetusobola kubeera ng'oli olina church ofuna otya Yesu awo mbadde nga nkulinda. we bayingira Yesu ye obaleese Yesu omubawadde otya nga gwe evangelist kuba ogwo evangelist omulimu gwa evangelist kubaleeta mu church era tukwebaza weebale omulimu ogukoze era tukwebaza taata we batuuse mu church awe tubuuliza what next kati awo era yeyo ogamba wali firimu kati okwewala nze okuvaayo sikuwolereza muganda wange namala kutunula n'endaba ate nali nze nkirabi naye saakyogerako saayina gundi wenkyogerera nenga naye wano infact ndooza mwoyo yayogera bwogezi nze nga sinnalaba gundiyo nasooka kulaba kubanga concert nagiraba nali ntravolinga nali nagyenva nendaba nga ndabe muganda wange bwakoze eki bwakoze eyo yennyini gyewala nenga naye kakati wano kati nze naddayo nga editor kutandika nenga kati wano kale singa ono ekyalikoze nnyo amakulu n'enduulu neekuba singa omusajja ono w'enkofiira owa yero afukamidde wano ne bamuteekako kati nze ebyo byenagenda nkola ki byenali afukamidde wano ne bamuteekako emikono ne bamwatuza tuwulire kubanga endongo yatuuka n'esirika ng'endongo ebeeramu ntono nga gundi bwebeera kati tukulira ayi Yesu nze Mr. Kikofiira njatula n'akamwa kange yamuwa kazindaalo nayogera 1986 abantu ne baseka n'ayingira okitegedde kati awo nze kati nali ndi mu kulaba ng'omuwani kale wano singa munywanyi wange yankoledde bw'ati okujjayo message yes singa munywanyi wange kati mba ndi awo ngenda okulaba nga naawe okoze eki kitegeeza waliwo omwoyo eyali ayogera ku nsonga eyo era kyekikuŋŋambisa nedda kanzije osanga nnyinza omutaasa omulundi omulala n'atakola nsobi bwe baba bamukozesezza kubanga satani bwe yali akola yakolangayo ebintu bibiri ng'akolayo gwamanyi kyokola n'okiyingiramu ng'okimanyi nti ngenze kufulumya message eyo ne wabaayo n'abaakolanga nga bali innocent nga bambitamanyi kyova olaba satani akolera mu ze bayita saako ziri 3 bwe ziti oziraba zikiikirira namba ya 666 era ye poto etwala waliwo gye bayita inner circle ebeeramu 6 emu ne mid circle ebeeramu 6 eyokubiri ne outer circle kati bano ab'omunda bamanyi abali mu middle circle bamanyi kye bakola nti bwe tutuukira mu kyasa kya 21 tujja kuba tutuuse wano kati baleeta ne bakozesa bano nabano baba bamanyi aba middle kati bano be ba agent bano already baba bamanyi nti tugenda kukola bwe tuti era akola amanyi ngenda kufunayo bukadde bwange bubiri ngenda kufunayo atano mbeezaawo emmotoka yange ennyumba yange beba abali mu kubeerawo kati bano be bulwadde bano aba awe batamanyi bebo bobya bakubakerere bebali abakulumbye mu inbox kati bali mu kukola bongerayo omulimu ogubeere okitegeera beba chief supporting omusana talina buzibu nga talina na kyamanyi kintu kiri okay ate naye ayinza okuba nga ali wano ng'abadde tamanyi ekyo kyekindeese omulaga nti tokkiriza kuddayo next time bwe baleeta ekintu ekifaanana bwe kiti kubanga twetaaga okusooka tubuuze ebivvulu bino bitegekebwa mu kifo bwe kiti buli kaseera kigendayo ba agenti abakulu abatali bonna bategekera awo nange bandeese omulokole tegekeddewa awo kati nga sinnakuba bino byonna byonna sinakkiriza ndagaano eno sooka kubuuza maanyi kyagafugira wa era ekika ky'abantu abajja wano kika ki abasinga okujjawo nentandika okumenyaamenya script yo ogenda okumaliriza nga nkufunidde kyoyagala nze mpiseewo Yesu wange wano kubanga Yesu yantuma ngende eno muyino muyisaawo ekyange kyekirina okuwininga kuba nze gwe weetaaga nze nannyini kintu butereevu nze nina message gyoyagala nze alina message kati awo wenkugambira omulundi omulala tokola bwoti bw'oba owakoze nga oli mu yookubiri eno banno bakoze bubi oba wakoze oli mu middle circle otukoze bubi kwakati kitegeeza kyewakoze wadde okikola okimanyi naye ng'oyise mu ati atali common wano mu Uganda kati ffe jjukira nze artist nabadde nkirabo
naawe abadde mu mwoyo abeera ku kamera nga munnamawulire olina kyewalabye gwe bayinza okulowooza nti mawulire ze bayinza okulowooza nti artist naye kati ntandika okugirayo message eyabadde wano kubanga nze drama olaba drama akolebwa kuba nalabako ku kivulu ky'omukulu gwe tasooka ogerako ani Sebatta naliko nga ndaba naye ng'olaba drama azannyibwa ajjayo message good y'oluyimba good ofulumiza bibiri nti newe woyina kiggalaata yes otegeera nti this is the message they are trying to say naye gwe mulunize gwe nasobola okulaba drama azannyibwa ng'ayawukana ku message y'oluyimba kyekinzijeyo ne ŋŋamba nedda kino kifu sikulimba kati tebakunenya tebannenya tulina kunenya ono gwe tutalaba ono ali wano mabega wano atandise otuteekamu confusion kati ekigenderwa kyennyina okubuuza kiki ogenda kutandika oconfusing abalokole bagambe nti message yaffe gye twafulumya teyali nkyamu yali yaabwe yabagungu nga message eri mu luyimba lwe bayita zikube bwepwa omukyala gyali anti bannumbaganye jjukira nakyogerako eri nga mbawagundi abo abeeyo tebaagala boogerako bannumbaganye naye nga bannumbagana ki nali nzijayo truth wayogedde ki nava mu kuweereza sitaani kati emyaka 23 kati ayimba kantu kati kyokiraba najjayo message ne mbagamba buli mwaka biri byobadde ombuuza Satani alina kye bayita satanic year satanic anthem buli mwaka ina okubeerawo kati omwaka guno olwo lwe lwali oluyimba lwabwe kati bwe bubeera oluyimba lwabwe Mukama abbirako omwana we nga bwe tuli ab'omwoyo yanguwa mangu gye oluyimba luno nga tebannalukola ajja alufuna kati ekizibu kye tulina ba musician baffe wano tebabuuza Mukama kiki ekiddako bwafuna message gye njitwala egenda kukola ki kati omukyala bwafuna message jjukira olw'okuba oluyimba Katonda alukuwadde oba oyagala oba toyagala lugenda kututumuka era lwamuyisaawo ne batandika omuyita ku TV ez'enjawulo ne batandika era mwe mulina obugagga bw'alina kankugambe bwe ntyo zikube wepwa kati nja kugamba nti saagala siri sure ku kyo nawulirako ng'oli akyogera siri sure ku kyo 100 nti n'ebyuma byalina kati ebibuulira enjiri oli yabimuwa ng'awulidde luyimba olwo ebweru gye yali oba kisegedde kati byabuuliza enjiri byebiriwo kyobola akola ebivulu ebyobwerere nga tataddemu ssente zaki za byuma weebiri alina kati mashini ezize naye njagala kujjirayo kino nti bano ab'omu nsi ey'omwoyo bwe lumala okufuluma ne bambuuze yalina oddukola bamugamba obadde ludda waluno oluyimba balututte kati genda olumbe kyovola omukazi yafuna ebizibu yagwa ku accident yagira ki byenjogera bye bimuliko bamugoba katuti nga talina nakubira bamuteekako negundi nga bamugamba ku kino na kino kyalina kuweereza kati yalumbaganizibwa mu bamugoba katuti bamugobako katuti ne bakita kuwummuzaamu okugoba kwa njawulo ne bamuwako kasasipe bamuwako kasasipe ng'atandise okulumba banne bubi nnyo kubanga afuuse ow'ettutumu lindako olwo lwali luyimba nti yagenda mu studio n'alurecordinga bulungi nali mmanyi yali ku stage kutendereza yagenda mu studio n'alukuba ne lugira ki era yensonga lwaki badde bamuyita ne mu radios ne TV nga baluzannya kakati bwe lumala okugira bweti bannannyinirwo naye nga mmanyi muzikubeewe kwakyokka ani kakati tolumanyi lwonna kujja lulamba luliko obundi namba kati bano abasajja bwe batandika omulumba ne bamukuba byonna ebyamutuukako batandika n'omukudaalira nti ki nti olwo baleeta scoop teddamu ekola owaabwe nga bweyina okola nga bagamba nogga nti ekyase omugenzi butaagala ndongo kati nkulaga message enjatule kati nze yaliyo mu satanic world namanyi ono kye yali ategeeza nti ono baamusuuzizza olwedde kye yabadde abatutteko owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Josam Properties
bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Omusajja yamukuba mu spiritual world namukuba namumeguza ne mu physical world Sajja kwegamba nebeddiza oluyimba omugenze kyamusse butaagala ndongo. Kakati gwe bw'okiwulira olowooza ku bafu abafu abasacula, kumbe ye ali kuwona yabadde atutte amaanyi gaabwe bagenda okukolera. Naye omukyala akyaliyo Gyali akyaweereza weereza kati tukyamuwulira. Kati ebintu ebimu bw'obyogera kati olw'okuba mbimanyi akana abantu beyo tebaagala boogerako ewali obuzibu. Kitegedde. Woboogerako nva ky'okulowooza ku muntu kyayogeddeko bo balowooza obalwana. kulwana bino ebyenjiri bwe tuba tunaatereeza oyina kutereeza kituufu. Kati nga bw'olaba tetuzze kulwana na muganda waffe. Nze njogera ku mukwano gwaffe babiri. Naye byenjogera ku babiri nabyogera dda. Babiri n'atuula oyo golaba twamusabira period eje twali mu kusaba n'okusiba kwa nnaku 40. Nze bakirwana tiimu erimu Precious Magezi tutudde tuli mu kusabira abaana abo nga tusabira Bugembe nga tulaba batandise omwogerako ebintu. Kati ali mu kulwana essaawa eno nalabyayo akantu ng'alwana agenda kulumba abamwogerako. Agenda kutabukira abeefuula nti bamumanyi. Mwegayiridde tabalumba bagenda mukubirayo kubanga ekyo kya mubiri. Ebyo tabisobola. Ebyeri ebyabali baleke bajja kulumya omutwe. Obadde bulungi sigalayo bakukube. Bagenda kulumba lwaki towasa. Wasa. Bajja kulumba lwaki towasa. Kati ojjo wasa omusiraamu. Balyoke baga tetwabagamba. Kati bagenda wesigalira yeri gy'obadde okole bibyo. Olaba waliwo omusajja wana atufuga. President w'eggwanga. Bavumye president w'eggwanga. Naye president yali asiba buli omu amuvuma. Zega abantu twaggwawo. Bamukubye mu bukatuni bamusongoza omutwe. In fact n'ebyo bye twogerako bamuzannyi. Oyo muvubuka oyo gwe yazannyisa omwo. Amuzannye nga olwo yamuzannya nga wali banamutunuulira bw'ati ng'alaba. So kati art bw'ovaayo n'omulwana mu mubiri bakubye. Tumutwale nga ali serious. Kati si bya joking. Si joking. Aliwo message bayinza okukozesa ensobi. Art is a way of communicating. Bulungi nnyo. It's a way of communication. Bulungi nnyo. So ogambye wakati otuwadde ne incidents ezimu nti zikube wepwa baamukuba. Kubanga bo bakayanira kintu kyabwe. Kati toli ekyo tolina nakyo kimanyi. Naye nze eyabibeeramu mmanyi kiki kye bayita ki. Era bwe ndaba obubonero bwabwe manya nti kati bali ku mission bweti. Kyovola abantu kyaba confused. Naye wavaayo mu bulokola emyaka 23. Kati ate ebintu ebiriyo kyabimanya. System yabwe esigala yemu tekyuka. Okay. Omulaba bulabi member ng'atambula. Kati n'osigala mu mwoyo ng'okutula gy'alaga Mukama bireme kukola. Okitegeera kubanga otegedde action ze zaakola ki? N'omanya kubanga ba agent basigala bakola ki? Nga bw'olaba Bayibuli. Bayibuli okuva Katonda bwe esigala bw'eti ekyayina amaanyi gaayo tekyuka. Togyongerako togigattako togyawula. Esigala ye n'esigala ye system bw'eta. Nga bw'ogisoma te Katonda akolera mu kino na kino na kino. Nabiri ebintu bwe bikola. So kati ono. Nga we yayimbye nti tukanga ebyennyanja talinawo pointi. Kakati olwanga osobola obbikanga ne bidduka. Kakati jjukira. N'atabise na bireeta mu kyaki. Kati jjukira. Olwo otandise okulwana bino ebyaffe eby'omubiri. Ovudde mu by'omwoyo. Kati message eyo kasiteegira. Buleeraga era abalokole twabagamba. Bwe batyo kati bonna bagenda kudda ku side y'oli. Kati mwenna abaali badde ab'omwoyo mudde ku side yenu. Nze bagamba yagambye asirikidde ebbanga. Yes, asirise. Nga tabaddamu. Kati ekyo kye kituufu ky'abadde akola. Ye tayimu abaddemu. Kati mbuuzaayo ekibuuzo. Yesu yaddamu bameka? Simanyi. Bameka abaakuba Yesu? Babiyitirivu. Okakante bamuteeka ne ku musalaba? Kati gugumira omusalaba wayingira mu mazina g'enseenene. G'enkima. Ngayisa ga nseenene. Wayingira mu mazina g'enkima. Teka emikira gikooneko. Oba oyagala oba toyagala. Era muganda wange nze musaba nywerereyo gy'ali. Eri gy'abadde ye wali amaanyi gaffe. Sirikirayo. Bagendo kasita omala okujjayo gundi bwoti.
abasajja bakubye bujingo ye bamukubye owulira ennaku naawe onoonya womuwolereza nga tolabawo kubanga olumala okuvaayo bw'ati n'alyoka abalumbagana n'alinnya akatutikinaga nti n'alyoka akuba ettendo lyonna ne liggwayo n'aleeta n'ez'ekimisiri zonna n'ayiwawo kati onoonya ne bw'omuwolereza mulina muleka n'otunula kati bamukube tolina kayongere n'olutalo lwe ng'olaba mulwanyi munno bali mu mukola nze kati ekinzijjayo kwe kulaba mulwanyi ate kati oyo nno nze nno na munywanyi wange kubanga tulinako otwaluka nga tusaba kyekimbeezayo eyo n'ensaba n'omusabira kibeerayo n'ogera nga nti bano abasajja baleme kukozesa ensobi byatamanyi kubanze mmanyi ebi ebiri diipu byatamanyi bye bindeese nkulage wano mu music ti bano abasajja wabaawo ali emabega wa kino ate togenda kitegeera so basically teyali nsobi ebyakolebwa tebaabikola mu nsobi oyogera babikola bigenderere bulungi nnyo kutuleetera kigamba nakuwadde example ya Maama Fiina kubanga ye alina obi ensonga kitumwogerako ate bo tebaluvaayo na ku Rwanda alina nti omuleeta mu kyaki singa omala n'omuwa bw'ajja mu kyaki n'asaba n'atambula n'agenda kikinamu naye bw'aleeta era ne ssente ze bwaziwaayo kubanga ojja kweta n'ekibuuzo tuzirye tojja na kumanya nti azikoze eki era aziteeka mu moto tadde nnyingi tojja kumanya olulwe lwadde lwa bbulu oba lwadde lwaki naye kasita omuwa akatuuti kubanga ky'omuwaabulira abantu takirina si kyokkiririzaamu kati omuwa mwoyo gwa njawulo okitegedde kubanga agenda kukuleetera akugambe era ajja nakukwatira ebbaasa akugambe ebbaasa eno ya bukadde 10 njikuwadde owulira tagamba njiwaddeyo mu kkanisa njikuwadde musumba okole emirimu gya Mukama kati waliwo message awo pronunciation yakyo njikuwadde okole emirimu gya Mukama nenjiwaddeyo mu kkanisa ekole ki eno togirinaako nambalirira gwomanyi oba ogenda zigira ki kakati babadde beetaaga kutagetinga ggwe kyekyamuleese si audience gwe n'okola ensobi n'omuwa audience kati audience gy'omuwadde agisizeemu kino kati omuntu agenda okuva waggulu wano manyi kyagenda okukola agenda kuva Katonda ng'alindiridde Katonda azaala omwana abuze agenda genda wa Maama Fiina kuba abalaga wali wamulaze naye omusamize baamugaana okisegedde eyajja nga anyeenya ensaasi ye baamugaana okuyingira naye baayingiza bano bonna banaabalala naye njagala mbabuulireyo kintu kimu mulembe guno ab'ensaasi batono nnyo abakolera sitaani bali mu masuuti kaakati ondeese ku kintu ekinene kankibalekere kubanga manyi tugenda ekibuuzo kibuuza betugamba nti baweereza sitaani ate nga tuwulira nti bayimba ku nnyimba za Yesu bayimba Yesu kati njagala kukuleetera kati eno script gyoleese kati noono agimanyiiko kati nkuddirayo oyo agimanyiiko mu kino eri etya kye baamugambye kino amanyi kati kyakola era kati nina ebibuuzo bingi mu nda yange ne mu kusaba kwange sali mu mido lwaki bwe tujja mu musamize kubanga mu audience ngenda kukulaga ti omusamize mubi era ye tayingira naki naggulu naye ono agenda ew'omusamize ate ye mulungi n'okuyingira eggulu ayingira eggulu ono script agimanyiiko kuba omusamize yagaanibwa kati gwoleese bayirawo kituufu kati nkuzizaayo kati wano tewaliwo kati awo tewaliwo mbu omukulazi wano teyabadde tamanyi kati tebaddamu kunenya kati nze nkujjiddeyo omuwandiisi wa scripts bwe zibeera kati njagala ntekewo ekyokwewolereza kyomusamize ye tayingira naye ate abagendayo ng'ojja yingira kati kyenkugambye ate ne tayimu y'oluyimba kwera namuwulira agamba ng'ekivulo kinaatera otutuuka n'ayogera ku luyimba aga nakozeyo akayimba bakayita Deputy Jesus naye nja kafulumya ng'ekivulu kiwedde ne bamubuuza lwaki n'agamba kuba bwe naakafulumya kati bayinza kati nsonyiwa sigenda kudda kukomawo kwogera kubanga yali yakyogerera
yalina interview gyali kati ndeka bulesi tonkomyawo nzije kwogera kwano kati wantu muddamu kumbuuza Katonda awanirire buwanirizi era ayambe tusigale nga tugenda mu ggulu nze nkuwa information that's so kati nze ayogera naawe bino nabirimu byenkola ndokose kati manyi ensi ey'omwoyo eyasaidi eno n'ensi ey'omwoyo kati amanyi byako kakati mu bufunze bwabyo byengugambye amanyi mu bufunze bwabyo obadde okubirira ng'omanyi baizo abamukozesa kati nga nkulaga bakola batyanga bati naye bwondeetera kino for example ngenda kuwayo ekintu kyange wantu alina mukwano gwaffe yali bayogera nnyo ebiseera ebyo emabega eyo nga boogera ku ba black abakanga mu nnyanja twali twakalokoka ne bitraininga nnyo mu 2023 kati wajja wabaawo kati wajja wafuutuka Chameleone omuyimbi gwe bayita Jose Mayanja Joseph nsaga nnyo okukozesa akali biri bya Chameleone byaki Joseph Mayanja yali amaze okututumuka abantu batandika okugamba oba naye agenda mu nnyanja oba naye agenda afunye mugundi oba naye agira alabika aweereza stand ebintu bitandika okuvaayo bwe bityo rumors ne zitandika nga ziri mu kya zitandika okugenda mu bantu mu kiseera ekyo kyennyini n'akuba oluyimba n'omuvuka gwe bayita Tikita Bana Tikita yabulira wa Tikita mujjukira Tikita njogera ali wantebe Miracle Center akuba oluyimba ne Tikita era Tikita yavamba bangi nnyo asima igondese kati mutandika okula Tikita yakuba ne Tikita yes akuba oluyimba baluyita bw'osaba Yesu omwetaaga bw'osaba ajja mu esala kati wulira naye ng'atandika oluyimba luno dayo luwulire oluyimba luno ono bw'aba alutandika alina message gy'atandika nayo era lutandika lugamba biri bam 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 genda oddeyo biri bam bam yes kati mbuuza eyo message ekigambo ekyo kitegeeza anti gwa ngamba kati nkikugambye yagamba bidi bam bam kakati mu audience ekyo ekigambo kitegeeza ki wabula simanyi bajja kugamba creativity tuddeyo ogise creativity tuddeyo waliwo omuyimbi omulala oyo munene nnyo wano era tebamwogera nako bawulira tebaagala namwogerako ajja ayimba oluyimba talimba Yesu wasuubiza byonna bituukirira okigera ono ayogera ono musiraamu akongolira era bwe yali amaliriza ziti kumaliriza kutandika nda kuddayo ndabe era yagamba biribachi yagamba lwakati introduction ye muddemu okitegedde kati dayo labe introduction ne climax message climax yenga luggwa yagamba abasiraamu temwerabira Allah ye waffe olulimi lw'omusaba awulira yes kati owulidde kati oli Katonda y'omu kati onkomezaawo wano kiraga Katonda y'omu kati tunuulira trade eno yonna eyeetooloola omanyi terina saako gye yeetooloolerako kodi naye yamaliriza agamba kati yagamba abalaasi mumuyita jja abalokole Katonda abasiraamu Allah so nga basically abagamba okisegede ali omu okisegede naye genda owulire entandikwa nga atandika lutandika lutya kati genda onoonye ennyimba ezo ogenda kutandika okutegera biki byenkolaki byenjogera omanyi osobola okukola idea nga nnungi naye wotaba nnyo Mukama watakuwa kisa idea gye waleeta nga nnungi esobola okufuuka ey'ettabbu ennyo Celebrity Sunday ogiraba the idea was very okay ate ne Katonda yayogera nti genda obagambe mu luyimba luliko maweeka very okay but naye obuzibu buuzaako ku Mukama nkoze ntya nkitambuza ntya idea yo ogimpadde naye nkitambuza ntya Katonda kubanga nga tokyamuse bukyamusi obuzibu bwagera ne bujja abantu ne bajja mu church ate yalina obba controllinga naye yafuuka excited kati nze n'ateekingibwa over nze wenzirirayo wali mu nsi ne bamukuba ne mugamba amaanyi go mu kusaba matono ku ssaddaaka abasajja bano ze bawa kubanga bano basala embuzi basala enkoko tojja zisala oleeta abantu abo notandika obbawo akatuuti olina okuba nga evivirio sava kubanga eno waliyo amasavu mangi g'otagenda kusobola kituufu akati okitemyetemye abasajja okutuuka wano ku Serena balina gye bazze kyatandika emyaka
15 emabega. Kyova olaba bw'oŋŋambye bw'oti nkugambye tonkomyawo kwogera ku kino. 15 emabega. Bazze bamuyiiya paka bwe bamutuusiza we baagala. Kati bali mu mutomeza ffe tuli eno tulwana. Bale bamuyiiyeza. Baka kati alese abantu bali confused. Musajja wa Vere. Tayina na ate nga naye tamanyi. Kati laba wazzaako Oba kisegedde. Kwagamba kati naye alinga yamanya kyagenda okukola then akuba oluyimba Nkuwayo akantu kamu. akasembayo. Mbadde nandibadde sikakuwa naye. Njagala kakuwa mu Gaitano. Kyokka Guy Yagenda n'azanya mu Big Brother Africa. Njagala kuwa example. Tumujjukirako kimu. Kati nkuwa kubanga ekyo nkimanyiiko nti nakirimu. Manyi bwe kyali. Gwe kirowoozeeko. Nga tonnaba genda mu Big Brother. Ne bakuyiiza ennyimba ze bagenda okuyimbira. Tebayimba nga gyali Ati wulira. nga bitabuse. Wulira. Gwe ennyimba zigenda okufuluma. Already mba mutuula ku tebo nga bw'olabye tutudde. Mbadde nkugamba script nti kati tugenda kukola bwe tuti. Naye gundi bw'oba ozannya omuzannyo guno ogenda kuzannya ABCDFG. Kigwera wano. Kati gundi gw'ojja okuyimba wano. Bw'oti era gwe genda okola ogwo gutukodde kwa kuyimba. Ogenda kuwana omuntu ono kyakoze kino bwe kiti. Naye tusindika spells mu bantu. Okusindika pornography mu buki. Kati bino byolabako essaawa eno mu nsi. Ebyobukaba okubanga byafuuka kitundu. Abaana bambala kati atambula ali bwereere olubuto luli bweweerwa. Ebyo biroge naye nga birogeddwa ku TV. The spells ze twogerako. Nti oli atandika okukiraba nga kiri TV we bakifuula mbu kiryoke. Okitegedde nti naye nga ze spells ze basindika muwala wo n'afuna amaanyi agagula akagundi n'akambala ate naawe n'otamugambako nti naye mwana wange kano k'oyambadde naawe n'omuleka bule kati waliwo ag'amaanyi ge twogambako n'agamba naye ddadi oli mukadde gajja gakole bweno gajja mategeke naye nga omusajja yabikola kubanga bagamba nti akazanyo ogenda kazanya ABCDFG gundi ajja kuyimbira oluyimba bwati ne bwati ogenda kukomawo ngole kati mbuuza omuntu akoze sex mu lujjudde ng'ensi yonna emulaba ne bamukubira n'ennyimba ezimuwaana kati ngenze ku Channel Nation eggwanga lyonna ngenda okulaga eddogo mu bintu bino eggwanga lyonna ne limuwaana n'olyoka okomawo wano ng'oli wattutumu ng'osinga ne President Museveni ettutumu President nawulira yagaana ani yakomyewo n'amukyaza nga naye tamanyi naye kyakyaza ani yazze naye nga wakoze abantu tebakola sex bulijjo kati bye nkutunuuliza nti olina okutunula ekiri biyoni wano sex bulijjo bamukola omusajja yayimba mu luyimba n'agamba mulekere okumunenya ye muntu waffe yalina okukikola abbi waabwe eggwanga balitandiseeko dditu bino byolaba ebyobuseegu olaba ne Bulaaya kyamutwaza ate katonguddeko lirikisi nzimanyi kati kino kyenkulaga nti ebintu bino tebitandika butandisi ne bigwawo bu Satani ye muntu omugumiikiriza nze banteekateeka okuweereza Satani batandika okunteekateeka mu 1979 nenzaalibwa mu 1980 nentandika okukola mu 2000 naye mugumiikiriza wati you can imagine ekyo kitandikira Guy yaliyo ddi Big Brother ki 2002 yaliwa 2003 kubanga oyo Roger yali alina omuzannyo awo twalokokera kati omusajja lwaki kale kati kabuuze bubuuze wali ovuddeyo simanyi omusajja kite yamwamuwanguza okuwangula yali agenze kutwala kugambye tukugamba twagala kati tugambe amaanyi twagala kuloga Africa naye message gye bampadde ya kugira ddusu gwe ng'ogumaze gwe gwange kati ono ekyamutwaza si kuwangula ekyamutwaza kola mission eno kati njagala ombuulire gwomanyi olina mikwano gy'abali South Africa bakubulire kiri South Africa kati South Africa erina obwenzi kituufu busuka kati waliwo obwenzi nga busuka physical nga buli spiritual nali njogera ne Esther I think yali mu Big Brother oyo yali wa house biki ebyo waye yasemba ero wakati bamutwala Nigeria bamuyita Nigeria n'angamba nti omuyimbi oyo mbwe ekintu ekyo kirimu nnyo ekya Big Brother omuyimbi oyo
gwe ebintu ebimu olabanga ebyokusaala mbwe era ye Esther ekyamugjayo ye yagendayo ndowooza nti bamaze mupurepinga bulungi kati agenda otuukayo nga bamuzza emabega bamugamba ebyokukola nga ye tasobola bikola tasobola byakweyambula tasobola byakugira mu kamera kati ratings bamuga ratings zaffe zigwa okisegedde kakati nti omuyimbi ono ye yakola kaweefube okuvumirira Esther wano okutambuza enjiri nti abadde tasaana era akoze bubi muki mu hawusi okisegedde Esther yabiŋŋambe kati ebintu ebimu olabanga kati mu bino by'olaba nkugamba nze njagadde kugendera ebuziba gye mutatunula omusajja mugumiikiriza kale asamike gegange tubadde ne pastor tubadde ne Kasirye Alan musanyusa nga tutemaatema naye mbaagala kyekiŋŋambisa tujja kudda nga tutemeetema ennyimba twogere ku music kuba music atutte bangi ng'emazima kubanga nze waliwo omusajja omu eyaŋŋamba n'aŋŋamba okugenda okusoosinga abantu Katonda akyagala nnyo mu mabaala gano mu bantu bano ab'ensi naye otaba nnyo namu nga spiritually you're strong oyinza okugenda okusoosinga ate ne bakusoosinga n'olemerayo kati kino kankikuyambe nga bwe yakigamba tebagendayo physical Katonda bw'ayita mu music bagendayo nabo ddoboozi lyo lyerigenze lyerikwata ku muntu n'oyimba olimba nga ne wabadde atamiiridde bw'ati omusajja nagasigenda kudda mu kunywa mwenge naye nga totakulabyeko bwakulabako eba excitement ekyo kirala kirala obagendamu ennyo n'obabuli oyinza obbabuliramu oyinza obbulu erikuzza ewammwe kubanga ennyimba atusaasira aleme kulumba ggwe kubanga tomumanyi nnyo sikumanyi nnyo era nze ndi ku byendaba n'ebimu by'oyogera byenjogerako naye nze wembalaabalamu komaweeka kani biriba bitya mu kifo kiri akawala ako n'endala nnyingi zaawukana nnyo ne Deputy Jesus I need a miracle simanya neetaagayo ku ssente Mukama alole yafulumyawo zaawukanira ddala era olanga ne message ndala nnyo nga ndaba message eyeno yalimu omwoyo nnyo eno yakucamusa kati gwoleese ezo bakita jump for generation uva ku generation node naye kati ate ffe size zino ffe tumanyize mu kifo kiri anti ze ŋŋambye nti mu kifo kiri kakati ffe ate tumanyi ziri okitegeera Samusoni bibuzaabuza wekiba kisaakyo Samusoni kati bibuzaabuza zize wekiba kisa ezo kati ndala nnyo n'ezo eziri awo kati si mu bubi naye zanjawulo kati yakikireeta abantu oba confused kale naye musaba kamusabe muganda wange tolumba abantu bano mu mubiri sigalayo waliwo obadde kale mwoyo n'ennyimba okube nga ziri muki mu mwoyo eri gy'osigadde osigale ng'oweereza Katonda ovuba emyoyo kubanga by the way ku kyaki bw'oyita abalokoka bavaayo bangi ne balokoka waliwo abaze bakugobera ne bavaayo ne balokoka tukusaba sigala awo oli bw'onoovaayo bagenda tukubira tumwe gye tugenda kujja dakiika emu siibula osiibudde olwate nina ekirala toyina kale asamike ge mannya gange mwebale nnyo bwe tuba tulina etwogedde nekikunyiiza ng'owulira kikunyiizizza nnyo bambi onaatusonyiwa maybe tube twagala kujjayo point abantu bategeere onaatusonyiwa ku lwekyo ekyokubiri nja kusembayo nga ŋŋamba nti tokkiriza kukozesa olwananga nnyo n'otakkirizibwa kukozesebwa mu butamanya buuzanga nnyo Katonda kyeŋŋenda okukola kino omu ebintu bibiri oyinza ofuna idea era nga Katonda yagikuwadde kati wetubuuka sitepu gye tubuuka wokifuna nti Katonda yakimpadde ate tetuddayo kubuuza Katonda kituufu wakimpadde nakitegedde Katonda ankole etya ekyo tukibuusa amaaso kasa tufuna idea Katonda yagimpadde ne tugikola mu mubiri gwaffe nenge gye tutegeeramu ngaffe okumaliriza nga olumu omulaba akoze eki atukubye kale tugenze
Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.